Kaakati omukyala ono mukwano gwe amunonye amuwerekerekokko ku mbaga, balina embaga gye balaze. Omukyala ono agenze okutuuka ku mbaga gye bagenze, asanze bbaawe taata w'abaana be ye mugole, bbaawe yawasa, nga bbaawe akoze omukolo mankubuulwa amatiribona nga mukazi we tamanyi. Kyokka bbaawe yabadde ava ewaka yamugambye agenda safari Tanzania era agenda kumalayo ku nnaku eziwera. Kumbe omusajja ono bbaawe ali mu mikolo gimuwuuba ng'ekya safari yakireese ngaki ng'ekyokwekwasa. Omugole bw'afulumya omusajja bbaawe omukazi atabangudde embaga, omusajja amwegaanye n'amugamba sikumanyi ggwe gwani, era omukazi bamuggyeewo, embaga n'egenda mu maaso. Wuliriza, nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Mu butuufu bw'obanga ggwe mukyala ono oyinza kukola ki? Weeteke mu bigere bye. Wuliriza, omukyala ono yabadde waka ne bbaawe, bbaawe n'amugamba alina safaari gy'alaga era agenda kumalako ku nnaku eziwera. Ate bbaawe abadde atera okugenda esafaari, so teyakibaddemu naki? Teyakibaddemu na buzibu. Era omukyala ono kye yakoze ng'ategeka bulungi nnyo bbaawe ebintu byagenda okugenda nabyo kakacyayi ng'ako, ng'omusajja amusiibula. Omusajja bwe yamusiibudde n'agenda, ye omukyala ng'asigala ewaka. Kati kumbe omwami ono emikolo gikola ki? Emikolo gye gimuwuuba, safaari agiteekawo nga kyakwekwasa. Munnange ezabale teziri busanga bbaawe amaze okugenda n'essimu z'omusajja nga zivuddeko, kubanga omusajja bwe yagambye nti mukyala we agenze safaari, essimu yaziggyeeko okuteekawo embeera ekakasa omukyala nti ddala kituufu bbaawe nga ali safaari, n'essimu teziriiko. Yabadde ali awo omukyala nga mukwano gw'omukyala ajja ewaka, ng'amugamba waayo oli wano waka weka, nti ye munnange nina mukwano gwange agenda okukola embaga, naye olaba otya bwe tugenda ffena n'omperekerako. Omukyala ono ow'ewaka nga gwe basaba ye talina kyamanyi. Munnaye ng'amugamba ndowooza era tugende kubanga nange wano ewaka ndaba nga tewali nnyo kyenkola kyenkolawo, yandibadde ambeeza wano ewaka yandibadde taata w'abaana ate yagenze safaari. Nga munnange bambala nga bafuna kawuba akabatwala ku mbaga, nga bagenda batuuka ku mbaga bulungi nnyo. Basanze omukolo nga mu butuufu omukolo mulungi, ng'omukolo baagutaddemu akasente, ng'omukolo gwa kitiibwa ogw'embaga. Tannamanya nti bbaawe ye nannyini mukolo guno ye mugole, nga bafuna bulungi nnyo obutebe bwe batuula, nga batandika okunyumirwa n'okulinda ki? Abagole. Abasanyusa bye basoose okubeerawo ne basanyusawo, omukolo nga gutambula mpola mpola, nga gutambula buli kimu nga kitambula buki? Nga kitambula bulungi. Kaakati omukyala ono kye yabadde tamanyi nti ono omukwano gwe eyamututte ku mukolo oba yamututteyo ng'ategedde ng'agenderedde ng'amugamba nti bbaawe eno yali mukuwasa, oba yabadde tamanyi. Omanye ebintu bya Katonda birina engeri gye byekonaganamu. Omuntu asolokera ku makya n'akutwala ku mukolo nga tayagala kugamba munnange nti bbaawe ali eno ali mukuwasa, wabula n'akutwala butwazi gwe obyezuulire. Oba n'omukono gwe kye kyabadde ekigendererwa, nange sijja kulimba. Munnaye nga batuuka bulungi nnyo ku mukolo, nga omugole afubutukayo, omugole omukyala ng'afubutukayo, bamuleese bamutadde awo kadaali biki, kwegamba ng'omugole gutambula bulungi nnyo, tewali nnyo buzibu bwonna bwonna. Omusajja tannalaba nti mukyala we ku mukolo kwali, n'omukyala tannalaba ku mwami we, tannalaba ku mugole musajja. Munnange ezabale teziri busa nga bagamba nti banange omugole omusajja bamuleete, era omugole omusajja nga bamuleeta nti yono gwe mwami wange gwe nnonze, ewaaba babadde bangi nga basaba mbafumbire, naye nze nnonzeeyo ono. Ke kayimba akaleese omugole omusajja. Era omugole omukyala ye yagenze bulungi nnyo n'asitula omugole we omwami, n'amuleeta nga bw'amulaga abantu bonna bonna nti yono bbaawe gw'alonze. Kaakati bano abazze ku mukolo, omukyala ow'ewaka ne mukwano gwe yamuleese, nga basooka bagamba sooka olindeko,
ono si ye bba wange, ng'anyumiza mukwano gwe nga mugamba leka naawe kisoboka kitya, nga mugamba daba ekirevu, tunulira omusajja oyo ekirevu, oyo ye bba wange kennyini nnyini, ng'omusajja anekanekanye mu masuuti ng'eno bamukutte gwe balonze bamukulubbeesa. Ono ng'agamba nedda naawe tekisoboka, kisoboka ku kitya okubanga yeye naawe asobola yagenze waŋŋambe omubbaawo yagenze safaari kati ate asobola okuba nga ali eno ku mbaga, oli mukwano gwe ng'alaga talina kyamanyi, ng'omuno omukyalo ewaka agamba nedda nze bba wange mumanyi, y'ono mu butuufu yasoose n'awunga ng'ayagala okukikkiriza kyokka ng'ayagala n'okukigaana, nga muli tasobola kukikkiriza nti dda kituufu bbaawe yali ku mbaga eno yawasa era nga gwe balonzeyo mu bangi kyokka ng'ate kituufu. Omukazi n'asooka n'agamba wange kansooke neegumyegumyemu nnyo tulabe, katulinde basembere wano mpolampola mwetegereze bulungi ndabe y'oyo. Omwami tanalaba mukyala we kyokka omukyala ye amulabye. Omwami nga bamusembeza mu kidaala wano eno bamutwale wali eri mu ntebe ye w'alina okutuula ne mukyala we. Bwe bamusembeza omukyala yagenze okulaba ddala kituufu nga ye taata w'abaana be. N'agamba omusajja ono yaŋŋambye nti agenda safaari Tanzania, kyokka wuuno ali eno ali ku mbaga, kansooke nkube ku ssimu ye. Omukyala ng'aggyayo essimu akubire omwami, essimu z'omwami nga teziriiko, essimu nga ziraga nti teziriiko omwami ali safaari, kumbe ssenkaggale ali eno ali ku mbaga ali mu kkuba mbaga. Omukyala yagambye nti nze wano sigenda kubiraba, bino sigenda kugumiikiriza kubiraba, kansooke nnumba omusajja ono mu butuufu ambuulire. Mukwano gwe yaze naye n'amugamba bambi nsaasira, kituufu bbaawo naye tukkakkane omukolo guno oleme kugutabula. Omukazi n'amugamba mbeera ntya wano nga bba wange agenda kuba birayiro, ne mutunuulira bwe nti ngume, bw'aba wogwa osobola okuguma toddamu nakuŋŋamba. Omukazi ne yeesimatula ku mukwano gwe n'alumba abagole we baabadde, n'akwata omusajja amataayi, ettaayi, n'amugamba ssebo waŋŋambye ogenze safaari, waŋŋambye ogenze safaari, bino byonna bino obedda bino by'olimu, obedda otegeka mukolo gwa mbaga ng'eno ŋŋamba oli safaari. Ababadde ku mukolo ne batandika okugamba ate kikibaddewo. Omukazi ne wabawo abazze okumukwata ababadde ng'abakuumi, kubanga omukolo gwabaddeko abakuumi, ne bajja okumukwata ne bamugamba munte ono bba wange yaŋŋambye agenze simanya Tanzania, wuuno ali eno ali ku mbaga. Kati omusajja ye kiyakoze yeemagalaza bwemagalaza bw'ati. Omugole omukyala ali wali eri gwe bali mu kkuba embaga tabitegeera, embaga eguddemu nnabe, abazze ku mukolo abagenyi nabo bibasobedde, ng'omukazi atabangudde omukolo. Omusajja yagambye bannange ono nze simumanyi, ono nze simumanyi, simulabangako, oba be bano abalalu b'oku bitundu, oba be bano abalalu b'oku byalo, simulabanga nako simumanyi. N'ayita abakuumi ababadde ku mukolo n'abagamba bannange mukwate omukazi ono omugwe w'eddalu mumufulumye mumugamba ave wano, temuddamu kumuzza wano. Ozannya n'okuzannya, ozannya n'okuzannya. Nze bwe mpulidde ebigambo by'omukyalo ono byampeddeko. Ate abamu ku bantu ababadde ku mukolo guno baakutte obutambi, era obutambi kyemmanyi bugenda kusaasana ku social media, abamu baakutte obutambi obwabadde ku mukolo guno, era abamu bugenda kusaasana ku social media, musobola n'okuba nga mwabulabyeko oba omukyala eyatabangudde ku omukolo gwa bbaawe, muteeka okuba nga mwabulabye. Kati omukyala ono obulumi alina bungi nnyo ku mutima, kubanga mu bigambo bye omukyala ono bw'abadde annyumiza agamba nti ekisinga okumuluma nti bo basula mu muzigo gwa 35,000 ye ne bbaawe, kyokka omukolo guno bbaawe ogw'embaga gwe yakoze, omukolo guno guli mu miliyoni na miliyoni za ssente, gukunukkiriza mu bukadde 60+ omukolo guno ogw'embaga omusajja gwe yakoze. Ne yeebuuza n'ekisinga okumuluma nti bbaawe
lwaki tasobola kukwata ku ssente ezo ze yakozeeko ku mukolo n'amugulirako kukale ne bwe kaba kayumba n'amuteeka omwo kyokka n'amuleka mu muzigo omwami ye n'asalawo agenda akuba embaga omukyala omulala kyokka nga mukazi we gw'abadde naye ebbanga amulese eno mu muzigo ate nga ye tamukubangako nambaga. Ebyo ebintu bibiri, omukazi ono ewaka bawe tamukubanga ku mbaga, omukyala akyali mu muzigo, babadde bonna bawangadde bonna. Mu butuufu yeebuuza omusajja ono ssente ezaakoze ebintu bino byonna byonna yazigjeewa? Yazijja mu mikwano gye, yakoze miitingi, mu butuufu agattagatta buli kimu yeebuuza. N'agamba omwami ono singa ekyokuwasa tekyandibadde nnyo na buzibu, naye n'abanga nange kennyininyini mukazi we gw'abadde amaze naye ebbanga asooka n'antereereza obulamu n'ensooka n'entereera n'alyoka atandika okukola ebyo ebintu eby'okukola ki eby'okuwasa. Mu butuufu omukyalo ono kale kwegamba nange ne binsobera ate nga go ge mazima. Ye omwami yakedde ku makya n'ategeka emikolo gye nga mukyala we tamanyi ow'ewaka, ate nga bulijjo bw'amugamba nti agenze safari si gy'abeera alaze. Bulijjo bw'amugamba nti agenze safari aba agenze wa mukyala ono namba 2 gy'aba abeera. Kati nga tetayagala kugamba mukyala we nti munnange alinayo mukyala namba 2, kati nga engeri yokka yokka ey'okusigala ng'akyalaba mukyala we oli namba 2 alina kulimba nti agenze safari omukyala asobole okuba nga munnange ye kyatwala, kumba omwami ono abeera ali eri wa namba 2. Omukyala yagamba nze ekyomubba wange okuwasa ti si kikiri awo, naye ssente omusajja ono z'atadde mu mbaga eno yazigjeewa nga nze mukazi we ndi muzigo, ndi muzigo, yazigjeewa? Yoyo omukyala gwe yakoledde embaga yamuzimbira oba nabo bali mu muzigo? Mu butuufu nga kino eno kiba tekikola bulungi nnyo makulu. Abasajja abaleeyo abandaba tekikola nnyo makulu kukeera ku makya kukuba mukazi mbaga ng'oli mu muzigo, ng'okimanyi olina famire ye eri mu muzigo. Mulimu ebintu abasajja bitukola nga mu butuufu twetagamu nnyo okubaamuko ne ku bwongo ebyaddala. Tosobola keera ku makya n'okola mukolo gwa miliyoni 60 ng'olina famire omukazi ali mu muzigo, kyokka nga n'oyo gw'owasizza naye asobola okuba nga ali mu muzigo, ate ng'osobola okumukuba embaga bulungi nnyo n'akeera ku makya n'akulekawo ng'omukubye embaga ate n'akuleka mu muzigo. Okitegeera? N'akuleka mu muzigo. Ozannya n'okuzannya. Ate munnange abasajja bansobera. Abasajja abamu akeera ku makya n'akuba omukazi embaga gw'atalinaamu na mwana n'amukuba embaga, kyokka ate ono gw'alinamu abaana ate ye n'akulaga nti talina kyamukolera. Kati oli oba omwebaza ki? Temulaba nti abasajja abamu baba basirusirumukko? Abasajja abamu baba basirusirumukko ebyaddala. Abasajja abamu babeera basirusirumukko. Nze nkubuulira mulimu ebintu ebimu nga mu butuufu beetaaga kuteekamukko bwongo ebyaddala, nga beetaaga n'oteekamukko ku bwongo naye tosobola kusirula kutuukaawo okuba oti omukazi embaga gw'otalinaamu mwana. Oba omwebaza ki? Ono gw'ozaddemu abaana ssebo ye ng'otunuulira mutunuuli. Anyway, buli muntu alina ngeri gy'akolamu ebintu bye, buli musajja alina engeri gy'abajetingiramu ssente ze ne pulaani ze. Tomanya ayinza okuba nga munnange omukazi yamuteeka ku puleesha naye nga weebito bwe byatambudde. So omukyalo ono mu butuufu tamanyi ki kyayinza kukolera mwami ono. Mumwe ku magezi bakyala banne abali eyo abamulaba, mumwe ku magezi akole ki mwene embeera. Omusajja ono mu butuufu amukolere ki? Kubanga akaseera kagenda kutuuka omusajja agenda kukomawo ewaka, agenda kukomawo wano ewona omukyala we nnamba emu era ajja kusulawo. Naye omukazi ono akolere ki omusajja? Kubanga obusungu bwamulinako mu butuufu asobola n'omukola ekintu. Kwe kujja eno muffe wasi Omaiko Uganda munnanga abantu mumwe ku magezi.
So bye bibiri ku side yo si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera mwebale kuba nti ate mu subscribing sako n'okuba nti ate mu following. Mbagala nnyo muna mwenna abeekumira ku mukutu mubeere bulungi mweraba.